Palo FM at 13 107.9 nga tukwese emyaka 13 ku mukutu w'ekikumi katonze mwenda Palo FM kula lya muntu wa bulijjo kwa tuligo enagenda maaso n'okubeera nti olina ffe bagenda kulya akanyama ate bongereko n'akantu ako Palo FM kyenjogerako wabula ngisiimye nnyo kino kyenkodde beewo nnyo tevaawo ebbanga lyonna ajati owuliriza nnyo Palo FM. Yes, Palo FM omugimanyiko ki? ngimanyi nga radio etambulira ku mukutu gw'obusiraamu ina programs nga inside story ani Sonko Musa program kyenda gy'osinga okuwuliriza ey'omumbejja program ki tuli omukeeze kakati ajati Palo FM egenda kweza emyaka emeka? 13 irize ajati tubeeke ekyawo kyetumuwaayo abantu baffe basobole okubaako ke bakola ki ke bafunayo. Palo FM egabudde mu bitondo by'e Kawempe. Palo FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Palo FM soba Nakawempe bannabwayise nabweru ne kazo oba oyina radio gitumbule essaawa tugenda batukusalako awooli